Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Mwasuze mutya mugamba mutya? Mwebale kubanga mwekomedde ku NCK TV, mwebale kutambula naffe ye abange olunaku lugenda lutya lutambula lutya. Katusuubire nti kimujja kubanga kiri bulungi era nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Mukwano gwange twabadde tulindiridde nga womanyi twamanyira nti omwana muwala Rema n'amakula alina okuba nga atuteerako ku bifaananyi awo tutegeere olunaku lutambudde luti ewaawe naddala ku lunaku lwayidde, era kye twabadde tulindiridde twabadde tuli awepo ng'abitadde. Mukyala Rema n'amakula yategeera ekintu kye bayita omukwano, ate nno yayigiriza ne Hamza. Hamza amanyi ebintu Rema by'ayagala. Rema ayagala nnyo kintu ky'okuba nga proving point, okulaga abantu nti abaagamba nga mbu it will end in tears tukyaliwo. Era kyeva olaba ennaku zino abantu batandise okuba nga bavuma Hamza mbu Rema yamutegeerera, mbu alinga gw'ateeka ku remote control nti olina okukola kino, kola bw'oti, nti kubanga Rema ye ayagala nnyo okuba nga ashowing off mu bantu ng'abalaga nti ali mu mukwano gw'ekimemmete. Mbu ye ayagala nnyo ebintu by'okushowinga off mu public, alage ku bantu nti tuliwe tuti tuffe tutuno, abaagambanga nti bino to end in tears tukyaliwo nnyo, tulina omukwano gw'ekimemmete era tuwagalana. Era nalabye ng'abantu bagamba nti naye abange ye Hamza akolako ddi, akolera wa? Nti omukyala alinga amugamba nti olina okukola kino mu bantu, olina kukola kino era naye bo bakyayiragira ddala ddala omukwano ogw'ekimemmete. Rema gw'ayagala, nti ebyo Rema ye bye yayagala nga ndowooza Kenzo by'ataasobola okuba nga amukolera, nti naye kati Dr. Hamza abimukolera. Twabadde tuli awo era kubanga ebifaananyi bya Rema n'amakula ne Dr. Hamza bwe byafulumye abantu ne batandika mbu kati Eddie Kenzo ne Nyamutoro mbu tubawaddeyo just minutes mbu nabo babe nga bakola ki, nabo bate ebifaananyi mbu abantu balina obugambo bwe babadde bateekawo mbu nabo babulayo dakiika, babawaddeyo dakiika nabo baprovinge point oba ngu nabo bakole ki, nabo baveeyo balage ebyabwe okuprovinga nti nabo gye bali kituufu bali wamu oba nti nabo baagalana 100 ku kiinaakyo. Twabadde tuli awo era Eddie Kenzo ne mukyala we Nyamutoro nabo ne bata ebifaananyi, naye ye Eddie Kenzo akugamba nti Fiona mukyala we era akugamba nti ono ye wange era ye muntu wange, yantegeera era nti yamanyi bye njagala, era n'abategeeza nti Nyamutoro ye muntu wange. Eddie Kenzo agamba nti Nyamutoro embeera ze si y'omuntu ayagala nnyo okweraga, nti si y'omuntu ayagala nnyo okushowinga off, ate si y'omuntu ayagala nnyo kwegamba okweraga mu bantu, nti si y'omuntu ayagala ebintu by'okweraga amapenzi ku kamera, nti mwekwatekwate, mwemoole, mwekolewo ebiti. Agamba nti ye tabyagala ebyo, tabyagala, nti tayagala ebyo eby'amalaavulaavu beerage mu kamera, beekwatekwate, beekole bino, beemulise, agamba nti oyo omukyala tabyagala. Muntu mukakamu era yakakasizza nti balina omwana. Babadde awo nabo n'emikwano gyabwe ku Switzerland, awo gye babadde n'emikwano gyabwe gye basobodde okuba nga bayitako emitinitini ku Idi ne bajja ne baserebratingako wamu. Kati nga ffe abaakabitegeera ffe tuba tulaba nti ye Idi yaabwe esoose nga wali wamu, naate kye tuwulira nti nedda si kye kituufu, mbu abantu bano baludde nga bali wamu naye lwakuba nti babadde tebali mu public oba babadde nga general public tenabitegeerako, oba lwakuba nti mwana muwala Fiona lwakuba badde si public figure
ebintu byabwe nga babikolera eyo mu nkukutu mpola mpola bya kimpooboze nga omanyi ne mwami Musuuza. Naye si omuntu ayagala nnyo ebintu bya kamera, si omuntu ayagala nnyo nti omukwano gwabwe bagukube public, nti buli omu akole ki ategeere nti waliwo ekigenda mu maaso. So lwakuba omukyala tabadde public figure emabegako awo, ekintu kyabwe babadde bakitambuza mpola mpola. Naye kati omukyala yamala n'abeera public figure, kati bino omwami ng'alina okuwerekerako omukyala byatandika bwe bityo. By the way, mu mpolampola eyo abantu baabyogerangako. Kenzo ayagala UCMP, ayagala female UCMP, byalingamuko awo, naye nga engeri gye baali nga bamubalako ono, bamubalako Miss Uganda, Miss Anne, bamubalako ba Lydia Jasmine, nga bamubalako mwana muwala Carol Nantongo, babadde bamubalako abakyala bangi. Waliwo n'omuwala gye bateranga okugamba nti simanyi mbu Munyarwanda, mbu taata we mugagga Muvundu, mbu ebintu bibadde bingi nnyo nnyo nnyo. So naye nga ye yalina omuntu we nga y'ono Nyamutoro, ye gwagamba nti mukyala mukwata mpola, mukyala tayagala nnyo ebintu by'okuba nga beeteeka mu public, tayagala nnyo ebintu by'okweyagalira oba ku kamera nti mulage ensi yonna nti tweyagala. Agamba nti nedda, nti naye kino ekyokuba nti bamupromotinga nti Museveni naabanga amuwa obwa minisita, yali alina okumuwerekerako okuba nga asoyalinga awo nno intaneti we yatandikira okujja stories, intaneti we yatandikira okunfaminga, intaneti we yatandikira okuba nga kati amawulire gatrendinga ne gatambula ne gagenda viral, okuba nga tugeesinga, okuba nga tususpectinga, n'okuba nga awo no ku intaneti abantu we batandikira okugamba nti ekituufu kiri nti y'ono omuntu omutuufu. Era we wawulirira oluyimba lwa muleereetu, ono ye wange Twiino Nyamutoro. So bwe bityo awo akugambira nti abalindiridde mbu bajja tulaba mu kamera nga tweyagalira mu kamera, nti ekyo nedda. First of all, mukyala wange muntu mukulu, tulina okuba nga twewa respect, tulina okuba nga tufuna engeri gye tuhandolingamu ebintu byaffe. Okweyagala tetujja kweyagalira mu kamera nti tudde awo twemoole tulage ensi yonna, tupuruvinga ensi yonna nti tuli mukwano. Kenzo agamba nedda, ebyo ebintu era byamulema ng'akyali ne Rema Namakula. Rema Namakula ye laavu ye ayagala laavu ensi yonna etegeere, ye adde mu kamera yemulise yemoole, beekole bino beekwatekwate bakole bati. Kenzo ye ebyo tabisobola, kirabika tabyagala, kirabika tayagala nnyo bintu ebyo bwe bityo, tabyagala. Ate mbu ne Fiona naye tabyagala, naye si muntu w'ebyo by'okugamba nti beekolekola obusolosolo. Omukyala Rema Namakula ye bw'ayagala ne buba nti bali mu public, ye ayagala ebyo by'okwekwatakwata, alage ensi yonna nti be baliko be bakola. Kenzo ebyamulema era byagamba nti tabisobola, nti naye ate Mukama n'amuwa omukyala naye atabyagala, nti baagala laavu zaabwe oba bali mu laavu zaabwe bazikolereyo nga si mu kamera, nti ne Fiona tabyagala. Ate ne kiyambako nti kati bwe yafunye obukulu era of course ebyo abatasobola bikola. Minisita Mulamba tasobola kudda, badde gye bazze oba ku mukolo oba katugambe Bawe alina konsati bagende ku ki ate ku stage badde mu kwekolakola ebintu ebyo. Ekyagamba nti bo laavu yaabwe ndowooza bajja kuba nga bakwatagana, kubanga bonna si bantu ba kamera, bonna si bantu abakola ki abakugamba nti bagende oba bayimirire gye bayimirira mu public batandike okuba nga babalagirawo mukwano. Agamba nti nedda. So bwe bityo munnange ebitambula mu maaso mu celebrities baffe, ndowooza we tutegedde lwaki Rema tebyatambula bulungi
yadde nga balina ebintu byabwe ng'abantu naye kimu ku ebyo kyali kintu ky'amapenzi kino. Rema ye yagalanga Eddie Kenzo amulage laavu mu bantu nti oba beesanze bagenze ku bivulu aveeyo ebeerage laavu ku stage. Eddie Kenzo ky'ataasobola era ye ndowooza tabisobola oba tabyagala bwagazi ye ng'omuntu. Ate omukyala oli ye kye yayagalanga naye kati yafuna omuntu abimukolera nga bw'abyagala era kyeva olaba obulamu bwabwe naye bumutambulira bulungi. Ekintu kye nga we yakibala era bwe kityo kikyamutambulira bulungi era tikyamukolera. So bwe bityo muganda wange webitambula era nga webigenda mu maaso nkugamba kimu nti gwali eyatana subscribinga omukutu guli mumu gwokka NCK TV subscribinga ringing that notification bell sharing liking sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire we tuli nnyo tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako wonna wooli wonna wasinzidde. Ensonga za Rema n'amakula ne Dr. Hamza Sebunya ne Edirisa Musuza abasinga obundi gwe tumanyi nga Eddie Kenzo ne Minisita Nyamutoro Fiona. So webityo webitambula webigenda mu maaso tujja kubanga nga tubibatuusaako era tujja kubanga tugabaleetera. Naye gwe atana subscribinga ke kaseera obenga subscribinga ku channel yaffe ringing that notification bell sharing liking sako n'okubanga leka comment yo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso bannange kantwala okwebaza kwonna nese kwebaza eri abaganda baffe abali mu biyumba. Bannange mwebalukola omulimu ogw'okubanga mulwanye period eno yonna bakama bammwe nga bali mu kisiibo. Bannange ne mukola omulimu gw'ettendo bagamba nti mu kisiibo kino kyekiseera kye musingiramu okuba nga mumenyeka nti muba n'emirimu nti temukoze woowe naye mukama mulungi nti musobodde okuba nga musaavinga bakama bammwe era nga mpaka ekisiibo we mukituusizza ku ntandikwa y'enkomerero yakyo. Mukama bawe ekyo kye musinga okuba nga mwagala era ngamba nti abakuumi protecting musobole okuba nga bambi mukomawo ewaka nga muli bulungi. Mbagala nnyo era mbagalira ddala temuvaawo.